Munnayuganda bamusanze yeetugidde mu nnyumba mw'abadde asula mu ggwanga erya Kata. Amawulire gano eno gakutuusiddwako munnayuganda avuddeyo n'akakasa okufa kwa munnayuganda ono Ankunda eyettidde mu nnyumba ku nsonga ezimu ezitannaba kumanyikwa, era nga tugenda baterawo akatambi akakakasa amawulire gano. Wabula ng'ate ku sayidi eri wayiseewo nnaku bunaku bukyanga baganda baffe abaafiira mu muliro mu ggwanga erya Kata emibiri gyabwe gyakomezeddwawo ku butaka babeere nga bafuna okuziikibwa okulungi, era baganda baffe bano abaafiira mu kizimbe ekyo bannayuganda babatwala nga bazira. Tugenda baterawo obutambi bwabwe abo abaafa era tumanye na biki ebigenda maaso. Wabula ng'ate yenze Sheila Adita bw'oba subscribinze ku YouTube channel yange wano kigenda kuyambako nti buli butambi bwenteekayo bugenda kutuukako, likinga, commentinga, wabula ate woba osobola okusharinga kijja tuyambako. Bw'atanaba twegattako ekigambo subscribe weekiri kikwatemu okwate ne kade. Jangu nsange ku mitimbagano gyonna ayagala okwogera nakko nange ku TikTok mbeerako, ku Facebook mbeerako, ku YouTube kwendi, ku Instagram mbeerako, ku Snapchat mbeerako, ku Thread kwendi, ku Uganda 256 nako kwendi. Jangu tusisinkaneyo. Era nga nja kuba mbatirako n'obutambi batya bw'osobola okwekolera ssente ng'otudde ewakaawo ng'okozesa ssimu yo. Katugendeko mu butambi buno eno ate era tubeere nga tukomawo. Bannange bitalo nnyo, bitalo ddala. Tufiiriddwako asula munnaffe nga Ssekadaama ng'abadde awangalira Kata nga bamuyita Ankunda Dickson. Bamusanze yeetuze olwo omuvubuka gwe mulaba bamusanze yeetuze. Mutambuze vidiyo etuke ku bantu be, ku maama we nti omwana we bamusanze yeetuze. Abadde asula omu bw'ati mu nnyumba nga yapangisa luumu ye e Kata mwe bamusanze yeetugidde. Bannange bitalo nnyo, bitalo ddala. Naye ekireetera abantu okwetuga oba okufiira ku bintu, nabagamba abantu b'e Uganda mulina emitima emibiri, mubba ssente z'abaana, mukola abaana ebintu, temulowooza bagagga nnyo nga n'essente zennyini tebazirina, ebizibu biringa ebizibu, naye abetwaleka e Uganda ate eriyo agasajja. Bannange muli babi. Bano mayiti z'abaganda baffe abafiire ku Wait mu muliro batuuse wetwogerera. Famire eno zamugiziraba abantu bakaaba amaziga embeera gye balimu si nnungi. Oyo director wa Children's Initiative Uganda Mr. Oluka Kenneth saako n'abasigadde ali ku kamera Mr. Abdu Organizing Secretary Children's Initiative Uganda naye nga kibi nnyo, kibi ddala. Ebyo nno bye bifa e Bulaaya. Waliwo omuntu eyabuuza ekibuuzo, naye lwaki bankuba kyeyo bafa nnyo? Kyekiviirako bankuba kyeyo okufa? Nze ng'eyali akubye ku kyeyo ekisooka, bankuba kyeyo ekisingira ddala okubatta famirizi zaabwe kyekisookebwako. Ekyokubiri ekisinga okubatta birowoozo. Ebirowoozo bikuleetera okwejja mu bulamu bw'ensi. Kati nga mwana mulenzi Ankunda bagamba ebizibu byavudde waka ebyamuleetedde okwejja mu bulamu bw'ensi. Kyesitamanyi nti oba kituufu oba nedda. Naye nze ng'eyali abaddeko eyo nga nkuba ekyeyo bintu bingi nnyo. Osobola okutulugunyizibwa n'ofa. Gwe kennyini ng'omuntu osobola okwekyawa ne wejja mu bulamu bw'ensi.
oba ssekyo ng'abantu bennyini b'okolera nabo basobola okutta, oba ssekyo mikwano gyo gy'okola nagyo gisobola okujja mu bulamu bw'ensi. So ebintu bingi nnyo bikola ki bisoboka era bisobola okuviirako abantu okwetta. Ekitta abaana abawala ekisinga kujjamu mbuto, ekirala kugwa mu mukwano n'abantu be bakolera. Ebyo bye bisinga okutta abaana abawala. Batono nnyo abavayo ne betta olw'okuba stress, batono nnyo. Naye ku baana abalenzi stress yesinga okubatta, mikwano gyabwe gye gisinga okubatta, families zaabwe ze zisinga okubatta n'ebintuntu ebirala. Wabula ate nga bwetudda ku sayidi eri ey'abaganda baffe 6 abaafiira mu kizimbe mu nkumu y'omuliro, omuliro gwali omuyitirivu ennyo, munnange baakomezeddwawo ku butaka era nga families zaabwe zaalabiddwako nga bonna bennyamivu bali mu maziga, emirembe gibaweddeko. Omanyi kye kitegeeza okkeera ku makya gwe ng'omuzadde ne bakubira essimu ne bagamba nti bannange omuntu wo eyagenda okukola ataafudde. Omanyi we kimalamu amaanyi okkeera ku makya n'odda ku mawulire ng'abantu be balanga abaafudde nga mulimu oweewuwo, mulimu taatawo katugambe, mulimu mugandawo, mulimu bbaawo, mulimu omwanawo. Ekintu ekyo kikutula nnyo nti omuntu gw'obadde oyinamu essuubi abadde alina okutuusa ku ky'oyagala, oba abadde akulabirira, oba abadde akufaako, avudde mu bulamu bw'ensi nga tasoose nakugamba. Abamu mugenda kugamba omuntu talina kukugamba ng'afa, nedda, kituufu, wabula nga akufuddeko anaaweya nti omuntu akedde ku makya emmotoka nemukuba n'afiirawo. Ekyo kikanga nnyo. Talwaddeeko, takunyezeeko nti oba mpa Katonda, tomulabyeko ng'ayaziirana, to akufiiridde ewantu w'otasobola kutuuka, w'otamanyi nti ki ekigenda okuddako, otamanyi nti bamusebuse omuliro baguseetinze oba nedda. Ekintu ekyo kikanga nnyo. So baganda baffe abo bambi baakomezeddwawo, omuliro gwagenda ne gukwata ekizimbe, si be bokka abaafa, naye mu mawanga Bannayuganda abaasinga okufa baali 6 era nga n'amannya gaabwe weegali awo. Baalabiddwako nga batuusiddwa ku kisaawe kyaffe eky'Entebbe era nga buli famire yalabiddwako ng'etwala omuntu waayo beeyongera okukola emikolo egisembayo. Egyo nno gye ŋŋamba mwe muli okukuma olumbe, mwe muli okuziika, mwe muli okukungubaga, ate gye bujja eyo n'okwabya olumbe bakole batya balwabye. Nze nga eyali akubyeko ku kyeyo, nze mmanyi tewali muntu watasobola kufiira. Katonda atuteekako obuteesi kisaakye kutusaasira. Wabula nange ngenda kwegatta ku abo abakungubaga nga nsaba Katonda bonna abasonyiwe byonna ebyabasobako mu bulamu muno, ate era agumye families zaabwe zonna, omuli bakyala baabwe, omuli ba girlfriends, omuli bamaama, bataata, bakojja, baŋŋanda, bonna abagumye, omuli n'abaana baabwe abagumye, abalamuze kisa. Ate era bambi tusaba Mukama na buli nkuba kyeyo yenna ali eyo, Katonda amukuume nga bwe yagendanga mulamu, akomewo nga mulamu. Buli omu yeetaaga okulaba ku famire ye, abafamire nabo batwesunga okuba nga batulabako oluvannyuma lw'ebbanga eddene lye tuba tubavuddeko. Naye munnaye Katonda yasinga okusalawo, buli omu yamutegekera. Kalenda yo mpandiike, olunaku lw'olituuka okugenda ogenda kugenda, oba oyagala oba toyagala, ewatali budde nti buyitemu, ewatali kwebuzaabuza nti oba kati ngenda kufa kangendeko gindi. Katonda olunaku lwe yakutegekera lugenda kuba lwerwo ku ssaawa zeezo, obutikitiki bwebwo, oba oli mu bantu oba tobaliimu. Katusabe Mukama ffenna atuwe ekiwummulo ekisinga obulungi.